Ngenda kwogera ku nsonga za Sheila Gashumba. Sheila osibyo otya? Sheila ugamba otya? Oli bulungi mukwano. Ngenda kwogera ku nsonga zo kubanga kati ziri public, tezikyali private. Nsooka okusaasirako kubanga abawala abasinga tulina ebifaananyi oba bu video ekikabwe ekityo mu masimu gaffe. Tubulina saagala ate ntandike kulimba nsi. We have those videos. Era abakazi abasinga bwe batubbako essimu. Totya simu ebiseera ebisinga otya bigirimu. N'ogamba kale singa Mukama nyamba. Kyova olabanga tetukyakozesa patani. Patani gy'okoma okukola bw'oti essimu. Bw'oti ng'ojja mulooko ng'okola bw'oti. Essimu emala n'eraga ebikuubiro weeyita. Nti awo kyangu omuntu okukola ki? Okwe-exposinga. So abakazi abasinga bwe batubbako amasimu. Abakazi abasinga bwe batubbako amasimu. Ekitukaabya omuntu kubikula biri munda. Kubanga amazima gali nti essimu z'abakazi byama zirimu ebintu bingi. Olumu tuweerezaako ku ba boyfriends bafe obuntu nga bw'omanyi bwe njogera bwe nti abakazi mwenna abali wano muntegeera. Then ne tubaayo n'omulabo ow'okubiri gwe bayita mikwano gyaffe. Njagala okutegeeza siinayo nze mukwano gwange yali akutte ku ssimu yange. Sirina wadde n'ogu bwenzikiriza gikwatako kubanga nze nabagamba bana abaana bayuda abaana abawala babi nnyo era bw'oba onoonya sitaani mulekerawo okuwaayira omusota gwe tunulira mukazi akuyimiridde mu maaso. Njagala okubuulira Sheila, abantu bajja kukulwanyisa naye amazima gali nti twogere ku mazima nti omukyalo yali blessed. Omuwala eyabadde alagayo video n'enjala omumanyi munoonyeeko omusibe. Mulekeraawo kati olw'okuba Sheila mumumanyi nti ayambala mu bikini mwagala mulowooze nti yakutte ebitundu bye ebyekyamabambi n'abiwaayo. Tekisoboka. But in a shame, in the bitterness, in the sadness, abadde alina kutwitinga n'abagamba bw'atyo. Kubanga talina nsonga lwaki atuuka ku ekyo. Feemu agirina, sente alinamu ezize ng'omwana. Onfuna bulungi. Naye nze mbadde nsaba bw'abanga muwala mukwano gwo ye yakikoze. I'm just begging you. Mugguleko omusango. Ebintu ebimu mulekerawo okubizannyiramu. Osobola okuzimba erinnya ebbanga ly'obulamu bwo naye okuli ono nakitwala. Alice abangako omusajja but a woman. Nze nkitegeera ky'oyitamu nabagamba ebintu by'okweyambula eby'okubambula. Nkiddamu mwennanga mumpulira. Siri binenyeza muntu. Kubanga buli mukazi eyali akyalidde omusajja alina smartphone nkakasa balina obwereere bwo. Just ekibulako eki kubuta. Buli omu ajja kufuna. So sisobola kusaidinga na muntu ayogera bw'atyo ng'akyagaba ebitundu by'ekyama. Nze nina client eyangamba nti bbawe gwe yazaalamu abaana yatadde obwereere bwe. Omusajja gwe yazaalamu omwana yatadde kati nnyongera okutegeeza. Teweeyibaala nga weebaka n'omuntu alina smartphone. Ffe tubeera mu mukwano abakazi tuloba. Kati ekya Sheila mpulidde essimu yabbibwa. Wabula ate n'empulira abalanga bagamba nti mukwano gwe yabutadde. Nnyongera okusaba n'obuwombeefu omuntu oyo musibe. Okoba kuyita ku trespassing kubanga essimu ebeeramu ebyama bingi. Ebyama ebikwata kugwe. Kyova olabanga bagiyita personal phone. Bantu mwereka mbabuulire. Omuntu Katonda gwa blessings ne bw'olwana otya tosobola kumumenyawo. Omuntu Katonda gwakutte n'ateekako omukono n'agamba nnyabula nkulonze ne bw'okola otya. That woman talina nsonga lwaki akola ekyo. She already has the fame. Ne bw'afulumako obufulumya Kenya. Era mumpostinga nti afulumyemu kulya. So buli kye yandibadde yeetaaga oba abawala kye mwetaaga akirina. Kati nsaba mu mutima mulungi Sheila Gashumba. Omuntu oyo munoonyeeko omusibe. Noonyereza kubanga okisobola.
okimutuuseeko bannange okutwitinga n'ayogera bw'atyo busungu talina kyazza ekifuluma kasita kifuluma newe weemoola kiba kigenze olina kusigala ng'oli strong and you're the strongest woman I have ever seen oli muwala mugumu take action buli mukazi ali wano ng'okola video ngamba ebitundu by'ekyama bya Sheila simanye ebitundu by'ekyama by'abandi bonna bye baakafulumya okongoola n'ebibyo bijja just give it time buli muntu ajja kufuna as long as you have a smartphone yali ekwatiddwako boyfriend wo tubina ebintu tubikola obeera mu kinaabiro ne weekwata yaka video tubikola ng'oli awo ozina bibyo ng'omanyi your phone is safe naye that one friend asobola okukwagalira omusajja kyova olanga nabagamba abantu be muyita mikwano gyammwe ng'ali akutte ku ssimu yo genda mu ssimu yo dayiringemu enamba ya bbawula bo batagirina tewali mulabe wa mukazi nga mukazi abakazi balabe b'abakazi era be basitaani mwene but I'm begging you Sheila Gashumba take action